Do you know what manipulators do? They don't discuss their actions. They discuss your reaction. Junior needs to see a psychiatrist. Here is a spoiled brat who loses his father. Too much English. Let me see this. Who loses his father? Of the word who loses his mentor? Who loses his star? Kati watunula bwati. Ngabo bagamba nti there is a light at the end of the tunnel. There is darkness. After the death of his father. So what does he need? Those are the statements I received from friends. Yali wonna gitereka. Mwana kati nchajina. But I promise you, everybody who was in that has paid. And they are yet to pay. YouTube yange basoka ne bajiroga ba YouTube. Batuma chicken andete the dagala. Ani? Chicken. Chicken hejane dagala. And okay. No mkwata nalyo. Akuloge muno chinga atekayo isho neziko maku 99 neziddayo. Nga chicken yaite dagala. Wa mkwata nalyo. Namukwata teke dagala mbuzindalo. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke eranga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulonda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-89-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Ku CRUZ exclusive kwetuli ALLANCRUZ gemanya ndine Junior ALLANCRUZ. Yotsa. Omuntu nampereza emitwalo 3. Let me have a look. Account yange ya Centenary. Namugate kiko obukadago. Meka? Obukada 3. Kanisa society gereza. Dear Joseph. Dear Joseph. Ila gwe Joseph. Nze Joseph. Gwe Joseph Mirundi Junior. Joseph Tamale Mirundi Junior. Tabari Joseph Joseph. Nze Joseph. Era wakaba. Nego gwe mukulaba okukenya ya tata oli community. Erinya ya tata oli community. Yala bandi community. Lwaki togenda n'omujja ko interview magombe gyali. Todanga mu konsenikiranga ko benyi. Legacy. Ne Junior, by the way, ochimanyi nti family yamwe kati gwaji imiri go empaji kati. And I love the way how you've mpana ndi wa osimi okoze ekifaananyi kyo gasi mu bulungi wenva ongonge oli wabuvuyo naye otunyumirirayo wenva ongonge ya so chala nti nkoze erinnya Junior sebo ine erinnya surely neri awano ndiyo kumoma wada angolere naye ebirungi byo byokoledde abantu tetunabira ebirungi byengoledde abantu bantu kibene nokolera ebirungi ati mwensobe gye mukola nze nina empisa embi era ensenjagalirayo okola ki nina empisa embi era ensenjagalirayo ndi wankwe nina empisa embi sisiima ye kituufu ate yo arrogant. That's not being arrogant, it's being realistic. Mwesibye nnyo ku bantu siba obulungi mubulya ne mwerungi ya muri babi Junior bakuza batya bakuza bagamba ki bankuza bakola ki mami yakukuza akugamba ki anga mwana ngensimbi live your life. You see, there is one life that we are living, all of us, but so many people have not even started living a life. Bakyalimu ebyo byolimu ensi tewali ensi gwensi
tewali akulumirirwa bali abaana bo banala sina mwana anti abaana bajjala family planning abaana bye banala bajja nabo kutegeera nti taata yali anoonya sente wekyusa toyina mukwano guli riyo. I first think about myself in any situation. Nze masasi we gavuga wano ne Junior gomanya amasinyazi ge wajjiramu ng'abantu bakwagala bali bampaaki kale okwagala kwabwe bwe bagenda nga tebakyanjikana n'enfiirwaki please don't take away your level. Nze sikola mu kisaakaate siri malaaya nze situndwa ice cream tinetaaga kwagalibwa. Excuse moi anjagala tanjagala abireke wendi kai Junior ani mukwano gwo Ameria nambala mukwano gwange ate naye wasooka mwasooka kwetwalaganya na Ameria muvumo oluusi. What song is that? People disagree and agree. That's part of love. Who is your best friend? Bamita Wamala Ronald. Abirawo. Tayagala bintu bya kamera. Ye mukwano gwo. Tomumanyi. Tomulaba nkoko account yange. Luli twali ku birthday. Roni tomumanyi. Roni simumanyi. Is a rich friend of yours? No, he's not a rich friend of mine. Okay. Why are we even best friends with him? Tomumanyi yuno. Oh no. Oh, you are Brown. That's my best friend. Ronnie. After the puzzle, is one of your best friends. Lady puzzle chemwagala ko kiri ekintu ekyo. Lady puzzle tasiba busungu. He's not a hypocrite. Nga mikwano gyaffe egimu. Nze lwaki ono omwana yafuuka mukwano gwange, my best friend wamala. When I lost my father, everybody left me. Aya. Nayingirako depression. I nearly lost myself. Oh, serious Junior? Exactly. Naliko mu depression nzo. Nkanyiragena na muri hapo. Because that's what you have to show people. But I do remember those days they were hard for me. Abantu bonna bapromising okubeera nange Amaziga, nobody came for me. They even never bothered. They lied. Apart from a few. But others lied. Balimba. Junior wakina mu depression. Ni nagena mu depression. Ewe muno kubyatwala mu depression. I couldn't believe. Nti omuntu asobola okulimba. Tinja beera ne Junior. Banji nnyo bampitanga muganda waabwe. Junior muganda waabwe. My blazer. Nenga bali balimba. Tewali kintu kisinga kuluma mu nsi nga kutegeera nti walimbibwa. And you wake up when it's late. You have to pull up yourself. Junior, abantu bakulimba. Abantu balimba. Nobody after burial. Nobody bothered. Nabamu bomanyi nga tata we yababeererawo. Nga yababeererawo nga ne mu ddwaliro baaliyo nga baseka gwe ti omuntu. Ngera bamugamba nti muzeeyi tofaayo. Byotukoledde Junior tujja beera naye mu bulamu mu nnaku mu ssanyu. Muzeeyi yafa yeraliikirira Junior agenda beerawo atya? Of course, like any other parent. Muntu nga agenda okufa so tutegeera nti agenda okufa. Era mu bintu ebimu tatange byasembayo okukola nze byanneewuunyisa. Muzeeyi bw'alwala bagamba nti nabba ssente z'eddwaliro n'engula emmotoka. Nga babyogera bange bennyini. In fact, the last video my father made in his life was defending me. Musajja aliko oxygen. Naga Junior tennatwala ku ssente zaabwe. Naye ng'ababyogera abanno bennyini. Bange. Kwaga genocide yampa ssente. My relationship and genocide was not based on my father. It was based on the work I was doing in the Ministry of Lands. Up to now, 2 weeks, week video basatu emabega naliyo. What genocide? Do they even know what he gave me?
because enugu efutwa zinulaba kuba YouTuber abali bagamba nti tatange siyanzala ila mamange yajja n'olubuto ne bavuma mamange malaya aba YouTube benayamba nendete ewaffe bajje nabo bafune buno busente bwa mu ba YouTube ndabye ensi ALLANCRUZ ndabye ensi ndabye enkwe ndabye obulimba ndabye enkwe zaali ziteekeddwa okumalawo ninga bange be bazirimu nga banganda zo mikwano ba YouTuber abamu kati ebyo byonna n'obigattamu n'ennaku gy'oyina kankule ALLANCRUZ omuntu bw'afiirwa akyuka takyuka ennaku ekyusa omuntu ennaku grief kati gwe wakiyitamu Junior okigera nze ALLANCRUZ nakaabanga ewange buli lunaku nga ndaba abantu b'olina okugenda ogambe nti mwana nfa nga bennyini bebongeramu omuliro zolwo neyampitako Mawube nagamba oyo Junior Mawube Junior tategeera naye we yamala okufiirwa n'omuntu waawe gwe yafiirwa namulaba naye akaaba goloba we yajjukira nti nze yafiirwa wange saali Mawube ALLANCRUZ abantu bankoze ebintu byestagira. Was it a public statement? Was it a public statement? It was. Kati ALLANCRUZ kankubuulire. Omuntu bw'afiirwa nga omuntu gw'abadde ayagala, please understand that person. Because some people have lost people and they have never come back to life. Ngoli yafiirwa mukyala we naye nga bwadde we yamenyeka. People are moving with pain, with hearts that are shattered forever. Ninga muno obulamu kakati natuyamba baganda bange naye kati bwenna anafuwa bonna bagomedde kuki kunze oyagala okuba Junior omugjewo ne maama we ne batuuka n'okukyaza abantu bavume maama wange ku YouTube zaabwe okuva muzeeyi we yafa bamu tebaddanga nawaffe ninga bajjanga okukima content tebafudanga na magezi gagamba naye famire eno kale kanfuneyo olw'essande ensi tesiima kati gwe nkulabanga ALLANCRUZ ogamba nze taata wange oyo yabeererawo abantu ayina abantu beyayagalanga abaana taatawo ninga tabagala lwakuba ye lwakubanza nze ALLANCRUZ taata wange bwe yategeera nti oli mukwano gwange nawe yakwagalirangamu naye nalaba enkwe nalaba omutima omubi naye ebintu byesajja kwerabira naye nebaza Katonda nti ebyo byonna nga bigenda mu maaso abantu bagamba nti 10 terikola ki terikyawo nze nayawukanako ne wisdom kaye mukwano gwange kaye yali mukwano gwange era mukyali bamu ekyatwawula nno kimanyi kuvuma Ntambi Frank Ntambi kaye yali teyagalira ddala Frank Ntambi mugamba naye Ntambi teyina buzibu nze nzikiriza ati buli muntu munsi muno alina omukisa gwe nze ogwange gwenza okubasigwa kukola YouTube naye amidst all the pain I went through, the betrayals from friends, Ronald Wamala is the only person who never left me. And I will reward honesty. I reward honesty. Ala ni wowe yagala okubeera mukwano gwange bana amazima mugwe
kankuzanyira akantu kano kannuma by the end no interview nsoose jiwagwe ekintu kino kyannuma kino ate mu byonna kino kyekyasinga okunnuma wulira video eno Tamale mirundi Junior yagobeddwa abana bamukubye olube vayo tunakyogamba omusajja waliwo abantu abakola obuntu ku TikTok ne balaga awo ng'ali awo ate bateekamu kali akayisima Junior atuviiriddeyo era yagala ino studio twasabiriza emotoka gyovuga omugaga wawo neyagikuwa naawe emotoka oli yakusabiriza ndowooza atafuna nnyo yebbanga yagamba akasawe nange bankakawe nawe akasawe ko bakuwakawe omanyi Junior wamukola ki because as shocked of tugenda empola. It has been a sequence of events. Gwe kuyasooka wamukola ki agamba nti naliwo nga bali bamuvuma bashalo ndowooza nestamusuulira ddawo ye problem yakunaffe gyagamba nti ku bintu byazaabwe tetwamwirawo omubiri Junior kabagambe kino Junior needs to see a psychiatrist. Here is a spoiled brat who loses his father. Too much English. Let me see this. Who loses his The father? meaning of the word Who loses his mentor? Who loses his star? Kati watunula bwati nga bagamba nti there is a light at the end of the tunnel. There is darkness after the death of his father. So what does he need? And he did not get time to cry. Those are the statements I received from friends. Yaliwo nagitereka mwana kati nkyagina, but I promise you everybody who was in that has paid and they are yet to pay. I don't know how my father entered the show, because me to lose a father, it was not my own making. It wasn't. And they were happy. I didn't see the same show when Kasuku lost his grandmother. Kasuku befiro jajjawe sarabako show ye mukutoka ntoko that I'm seeing darkness. Buyongerayo, they will pay, and they have paid, and they are yet to see more. Chobora babera siberawo. Omuntu asobola okukola eki, asobola okwogera ekintu n'atamanya nti gwakyogeddeko. Ninga bwe bantu be nabeeranga nabo era ne babeererawo. Nabo baakubeererawo mu ngeri ki? Yinza okuba emotional support. Yeeyo gye nafuna emotional support. No, before. Tugiwulidde. Kati yete be bantu be nali mbalirako. But they mocked me. Mockery. Demeaning. Like they were happy that my father has died, by the way. But you got of kubanga oli yagamba nti he had lost his star. Yali afiiriddwa ye gwatwalanga hero we. It is my right to take my father as a hero. Katala ni CRUZ kiri awo ofiirwa nenzira ku shemu like nibuuza tatange yali ayingiriramuwa. The man has died. I'm in pain. When navaayo bagambako, you know what? I did psychology. Do you know what manipulators do?
They don't discuss their actions. They discuss your reaction. They never discussed their actions. Juliet Zawede, mukwano gwe yali agenda kunsiba. Mukwano gwani? Ayinza okuba mukwano gwo. I checked his contact. Ngani mukwano gwani? Anti ayinza okuba mukwano gwo Juliet. She's not your friend. Tetwogeranga nako. Yali agenda kunsiba. I was very surprised when I checked the call logo. My friends were talking to her. Abanga bampaswedinga. Musire! Hategere! Nzade yali agenda kusibira ki? Wena biwamwogerako ebitagatta. Sina bye namwogerako bitagatta. You exaggerated something. I didn't exaggerate something. That's what I saw. Okay. I have a right to give my opinion. Who measures exaggeration? It's courts of law. You can't be the judge, the prosecutor in your own case. Sani yakutasa. A combination of powerful people in government. The army was deployed at my residence to send a message. That's why I told you, in everything I have gone through, I have seen the power of God. Nebyeko kumanyi ga Katonda. Bagamba vivi tegekola ki? Tekalimba. So, bwe ntunulira history wange mabega gongamba ati abantu tebanjagala ate nange nina byempuseemu ebyewuunyisa ate byanyamba okutegeera ensi naye Ameria tandekeredde n'abantu abalala bangi ne bakubira YouTube amasimu balema okuddamu okunkyaza. Bani aba bakubira? Ba YouTube abamu. You know, I talk about these things and people are like, ask Sheila Price. Ask Simon. Simon batandika domulaba obubi because ayogera nange. Tokyagera ku channel ya Simon. Nkugamba bali bamuleseeko olugezigezi. Lwaki obukyaza Junior? Lwaki obeera ne Junior? Ngani abigamba Simon era? Ni waba yali abingamba. Byaliko evidence. Ekyo Sheila Price kyo bamukubira wendi. Bamukubira wendi. Sheila Price? Nga bamugamba ki? Lwaki ankyaza? Bakolako ne WhatsApp group. Irwan Sons, those boys. I want to tell you, they opened their own me. I'll finish that one. Ndaira kuntana ya kitange. Tole tamutata tayibaddemu. That's the promise I gave to myself. Atenze nina omukisa. Teri anwaneseza asigadde waggulu. Sikirabangako. I have that favor. Junior, like, did you hear? Waona obo gendo wona mpola. Like what do you talk like about? Like pain ya mzee. Kati pain ya mzee ebyankolebwako nga mzee amaze okufa. Obulumi bwe nayina tebwali bwatatange kufa. Death is a process. We are all going to die. That's a fact of life. But what happens? After you losing a loved one, are those the friends you have? Junajo mikwano. Ejidde wali ne jikola content sarcastic oba yitijja ba YouTuber.
The moment mwafula YouTube business, you think everything you can get man out of it. Whether uli afiriddwa, whether uli alumwa. Ngana mwe mukola ku TikTok. I don't do content for dead people. I'm sorry. If you get me one video being happy that so is dead, get me one. I'm not stupid to that level. Even if I don't like you. The moment you lose somebody, I know what it means. So that was a brief of my past life. Jayitamu. Chenze mpitamu. Nebe kufudde omusajja. Ntabe nfudde musajja. Byandeetera omutima omubi. Bwe nali siina. Nali simanyi kuwalana. Olimba nategeera nti omutima omubi kye kintu kyokka ky'osobola okuba nakyo mu nsi eno ekisobola okuyamba. Era kati sikyalirawo ne ngamba nti lwaki gundi tayamba. Alina story lwaki. Oleka togiwulirizanga. Nanga I have a story to tell. And every time I get that opportunity, mbanyumiza story no for you to abatulaba bafudemu ekyokuyiga. Sibinyumya to get public scores. Era nawe ebyo byagwa kuki. From telling you my experience. Is it a problem? It's my right. YouTube omu yagira lunaku tatange lwe yafa. Lwe yanvuma. Yatambula YouTube nga 3. The day my dad died, 13th August. YouTuber analyst. YouTuber. Omu kubaberanga ne tatange. Tuli mu church tusaba, tuli mu nnaku tujjukira nga yali ku YouTube avumaza. You can imagine. Bwe nakwatibwa obusungu nenvuma family ye nenvuma abaana nenvuma mukazi we. Oh, that was a big deal. As if mine was small. And I saw every fool. First discuss your actions before you discuss my reaction. Mbagala bansibe. Alese ba lawyer. Let me tell you, my brother. The only person who stopped that war was my brother, Haji. And me, I forgive people because of him. Kodi nkubyonya joni abantu bangi balakabaagala okusibamu. Bangi bagezezza. Noloza lwaki? Eri abafaza eruzira. Ero father gwe bakwata father Deus. Bamukwatira. Ekomera teririiko nti oyina kyokoze oba toyina kyokoze. Buli omuntu bw'akeera ku makya nawe osobola osiba. Kituufu. Buli omuntu akeera ku makya n'agamba njagala kusiba. Asobola. Kisobokera ddala. Teteeza tuli aleero zirayaza omusango. Abamu babadde beerwanako ne bye bantu be babbako amataka. I've been in the Ministry of Lands for 5 years. I've seen real owners of land being taken to prison. Ngabo basibasibe banyiniri. Tebiriyo mu ggwanga lino. Okay. So it happens. Muntu bangi bagadde okunsiba. Nze lwabe n'ebintu by'amawulire. Nina ebintu byenda bye neewuunya. Naye mu byonna
byenkunyumiza kanyinza obutabinyumiza muntu mulala okufa kwa Isima kwa nkanga nnyo watya natya nnyo nategeera nti kamera eno minzaani yansi esobola okwambusa oba okukkiriza mu ttaka so buli oba ogitunuddemu kirowoozengako nakitegeera ti abantu banyiigira ddala abantu banyiiga zina abantu bendabye bajja ne banyiigira mukuba nakyaza gundi ku TikTok yange naavuma omulala ngeyavuma yete amunyiigidde naye nti nze yakyaza gwaba wa platform kati ne TV ezikyaza abantu nazo tunyigire bannyiniza abazitandika ewe banvumira ku NBS nga nyigira Kalisa Ken Kalisa nenange waliwo fulufiga yanvuma ku Soroti kyenakola omusumba Bujengo tali bikunyumiza kasuku ye yaliwo ebigambo bye Samuwe Mula omusumba Bujengo nga tebiriyo. Did you say sorry? I was right. No, but okay. Now you went overboard, but did you say sorry to him? His TV went overboard. And I didn't think that he had created sorrow for my own content. No, being a father has responsibility. It's not a nickname. Jokera ne wesulako. Hayo litata. Kijja n'obuvunanyizibwa. Ebitiibwa ebimu bijja n'obuvunanyizibwa. Era bwe ndabanga omuntu yeeyita taata neewuunya ddala oli taata gwe. Do you know what a father means? Onyaga nazadde buli n'embwa ezaala. No one kye mama. Are you ready to be a mother? Kati no generation yaffe abantu bayingira ebintu bye batategeera. Otandise TV lwaki tobeerako naawe n'olaba be producing? Because by the mere fact you start a business, she will also get involved unless she was doing indirectly. Nikalate yakovuma mwetereza. Nagala nnyo omusumba Bujengo. Yagala nnyo taata wange. Nnyo. Ku graduation yange omusumba Bujengo yajja n'apa ne sente. Yakwa kusente. Million bazaali 5. Now on my graduation, one of my father's friends was Pastor Bujengo. But yarikangako omukyala n'atuvuma. N'avuma taata wange nga bwali ekisirani, n'avuma mama wange, n'avuma nange. At first I said, it's okay. Nagenda ndaba nga kikula. Era nakyawa omusumba Bujengo. Ne mukyawa lwa kintu ekyo. Yalikanga abavuma mama wange. Ku Soroti. Nenkyawa makula nenkyawa Bujengo era nabakyawa mpaka nakati. Omuntu yenna amanyira maama wo abatakwagala. But bwabanga omuntu yali mukwano gwa taata wo nga nawe ogamba walina access, you'd have called over maybe n'okubira makula mama makula nga ban'okubira Pastor Bujengo nga naye. I tried to reach out to Senkubuge. Actually, I tried to reach to Balam. Balam called Senkubuge. I was on that phone call. And I remember the statements Balam used. Yagamba Senkubuge mu TV oyo manyinzaani. Nga mukyala wa Tamale mirundi muvuma waki. Senkubuge ne yes. Emanya. I hate those people. Are you sure that's what he said? Sina mukwano na muntu amanyira mama wange. Noba gwa mpachendi. I don't tolerate that. Nikali Junior. Olwentula ku social media. Kati munsi muno oli munani.
kubanga at least buli yali chaliwo alina kye yakola mwakyankala namwekyawa buli like kati munsi muno oli munani kale mami wali ne munsi oli munani eno gyotambulira eno ebweru wensi nali mbafuna mungi golaba kyekyakyuka ewange mwetaddeko abantu abatayina kye babayamba oza nene enamba ya gundi akuyamba ki ebizibu byembyemalira gonda bekungansabiriza sete ku social media nina gyendaga emotoka gyenvuga bansondera nsondere walaba kakalanga enyumba gye nazimba na excuse me I'm talking about hypocrisy. I'm talking about people abayina bye bankoze, people who celebrate my downfall. And to chima is that friendship according to you kubyankunyumiza ninawo kyennembi did those things happen sikulizanye dano bu video kati gokera kubacha uganti junior lwaki ya chawo omuntu gundi because open your ears. I have a story to tell. Unless you are biased, you want one-sided story. Umanyi mu Uganda twine buli tawuliriza story ya mulala. Junior bwatyo bitata tayina nsonga. Biba singa obungi. Nengo oli muntu kuba byennyumya abantu babira. Byaliwo. Nawe ebimwo bimanyi byali happened. So what wrong have I done to talk about my experience in life? And then you hear a person, hey, yakoze bubi. Excuse me. Gwengani. Nze munsisi na bwengamba anti there is a person who can control my destiny and my life. It's on record. Olusha lunyumirwa. Buli olucha nebuza Katonda lwaki ondesenga ndi mulamu. Every day has its own purpose and its own challenges. Surviving is winning. Mulekerawo okwesiba ku bantu abatabaliko. Nze bebe kulo yali chaliwa. Namuta. Chinyeza ninata abantu. To find my own life and my own friends. Bebe yakolachi. Beba yizo kwata ina chiyankola. N'abantu baba mwetolodde. Era bebatuuka ku jobless bamanyira. Abayimbi balowooza nti we bafuna ssente bazifunira kyalo. Omugezi isi bayawana nga abayimbi oba bameka abamuziika musajja wattu. Sirabanga yona yali azzeewo kitawe mu tabuliki. Abasu yakubiranga ebikopo. Isima yakubiranga abayimbi ebikopo. Sina bayimbi boka. Ne bannabyabufuzi. Tewali yali agenze na mpita wali ezana watata waisi ba mutabuliki. Atula bwati ku lubalaza musajja tunakwata kutama. Gotero muyitako. Intero muyitako ezana. No shama. Olusi. Engensi yakubira isima Montana gyali watununya kitawe n'abantu abali bamwezi mazaamu agamba ki. Ekireetera abantu obuzibu butasalawo. Munsi muganda wange tulemwanga okusalawo. Salawo. Abantu boweemalira tebakuliiko. Ojjukira bakugoba ku mukolo gwe bakugira batya ne bakulabisa eno kwenale mwali ku mukolo kyogo. Gwenale. Bananga abantu bakusekerera junior. Bansekerera kubanga je nalindi osanga nali sand like I wasn't meant to be there. But I know as long as I'm alive, we bango ba olabawo buli kyanga nina wentebe and si wala nnyo kino kigambye yakubo wamwetegereza nkugambye we bango bannaswala era kituufu bango nize sakitwala mu mutima mubi nadda ku mavivi ne ngamba mukama we baba balabye wembadde sisaanawo watuulwawo abanene
benseno mu kiseera ekyo nga n'abamu tebakyatuulawo kibadde okimanyi tenti gye bangobamu abanene abamu tebakyatuulawo sipiika wa parliament Yayitamu takyaliwo baminisita bangi nadzeyo mu katambi nendaabona abali mu tenti eyo abamu tebakyatuulawo ne baali bakuwa nsonga kyekugoba waawo Junior no baali batuufu they were right Kenzo kyamutuukako ekkololo era naye ne muwa amagezi ya Kenzo ebyo nabiyitamu dda sajja balabisa tebalabisa bakola mulimu gwabwe respect people's jobs they are doing their work baba wakuma president ojo usalimba osajja bamuwadde odaanga out alina okubeera wano alina okubeera neshi taga gwe togiina kati oyagala bakolere ki it's a very sad abangadi of course it's big Junior because I'm a big person yadukeyo mu bakulu ne bampita in fact the president instructed a certain general to call me Nakawa ne bankomyawo they apologized it was a wrong story president yakuyita yatuma omuntu nani bakuyita they called me back and actually the person who called me was Badjo Badjo told me the president is going to call you to Jacosim. The next phone call I received was Majambiri. Then like after 20 minutes, General Twala SFCBD. Nakulia nga Junior oliwo. Nimugati ndi wano kafeja vazinanga afuna bodo jo ne Nakawa bakwetaka. Kulale ya president Nakawa. I wouldn't have shown you this. But nenze mukwano go. Let me show you. Batono bewasigaza mawulire. Because sometimes silence makes okuva omukulu mwenyini ne Junior kimanye nowezo ntowaza mu kamera naye rayo mabegeyo ina byokole ebyamakulu Junior like ina kadi joza nya mawulire sikulimba base kyongo olimbeka Junior eno wekoza bowe mola mu kamera eno we kola ko ebita sana wezo ntowaza chovola basendi yagamba mukali ka video nagamba spoiled what brat Junior eno mu kamera leko ina character kyotuzanyira nti eno weisanga omwana atalina mpisa atakuzibwa akola bwati naye olaka obotudde mbasajja eyo oleko yogera ebyamakulu Junior ebbaluwa eyo Junior mwaka guno we always have to remain calm, look at people. But don't talk about that. Just wait. Time. Nakutunuulira kati ka Junior koogera biti. Tolabyeko. Ndabye later. It's just time. I have told you. Webangoba. Buli kyakumacha. Nganena woki? Ekifo. Nganena wentebe. Bien kugambye bifu. Kati gukati bampita. Tabamita. Alimba. I just kept quiet. Because I have nothing to prove. Kati echo no gwewe kachi man. Era sikuulira
wallahi n'oli kyogera ala ninja kukyawa sijja kukyogera bintu byo munnange era nina ensonga lwaki nkikulaze because omuntu ayinza okulaba junior awo naga nina amasannyalaze kyendi nkimanyi ati ng'osanga omuntu n'omugana kati ono amanyi junior naye tubeera eno ne tubeera nammwe ne tubeera ne bano ba YouTuber ne batumanyira these boys batunuulira nga boogera ku muntu gwe batamanyi ne junior kankubulire mukama bwakujjanga mu lubu lw'abantu abali obubi ebintu ebimu obireka era sire bubi obirekanga sisobola kwerabira byempise bireke tugende mu game ya internet byenjogedde byonna si byogedde nti kubanga ndi munyiivu mbyogedde kubanga nabiyitamu era ne gati 10 terikyawa ki tolenti 10 terikyawa ki tolenti amavivi tegalimba it's just time we shall reach where we are going. Nze najja mweno YouTube nga nina layini yange jengoba abatunete bantegeera baba is sajja wano kwagalibwa era okirabye haven't you seen it ani asinga oyo ani asinga nnyinensi kugamba nno bebangoba bajja kukyako makya nga baga entebe ya junior eriwa ani ya Mr. Tamale entebe ya Mr. Mirundi eriwa mugiteeke wano ngagai tekakuluma akaliwa nga bagoba nkugee baakalaba omukulu yakalaba mwenyini mwali mwogedde mwana on one like nga sibya campaign nga muli awo mbantu baji like one on one naga junior chichi what happened my brother or what happened my ebyo byange that's for me tato nsima nnyo yana byabimpalanya oli muganda wa Natasha ebyekisozi nabyo byagala she's your sister ebyekisozi nabyo byagala mbi kunyumiza oba tubyagala nyumiza junior togena na information bali bansangudde ku list yawa egende ekisozi omanya ogwasooka bankuba ekikono ogwena kasero bankuba ekikono ani akuba ekikono nenkaaba crying wamana nakulaba ku TikTok nkaba nani nguza ne soti okwasembayo ogwekisozi my sister ndaga junior muteekeko nafuna esimu nali ku SFC headquarters nafuna esimu ku ssaawa 9 ng'omukolo gwanja nze yakuba n'omuntu gwe nakolera mu State House tebugamba naye lwaki temuntaddeeko negati junior tebannakubira bakwera my sister. Who is your sister? My sister Natasha. She's your sister? Sister. Ye Tamale Natasha? Faba ingira mu family ya. Okay. Nze aine mbabazi junior. Era nva ntungamu. Yeah? Nze aine mbabazi junior mugisa. Owentungamu. Mwagadde akasoza.
munnaye kankubuulire nga bakuyita we baba bawangula abakola ki bawangula naawe wenyige mu bawanguzi kati bye nayogera Amaziga yabipikingamu interest. My submission, the president was amazed. He wasn't amazed because of the submission, much because of Tamale delegacy. Yeah, when nayogera erinnya wamulaba, he was happy. He didn't know that there is a Mirundi somewhere. Okay, he had heard about me, but I was busy. But when I talked, he saw something. Era mwabona abagenda ekisozi nze batunulira nga beewaana. Na submission yange nensirika. Nimba tunulira wetwava ekisozi. Hey, wetwatuuse. Abamu bye babalowoleza singa batimanyi. Anyway, I'm on my part. Ngera story y'ekisozi nebaza nnyo bonna ba organizers. I want to thank abampita. They gave me we gawa mafuta bampa agantuuse jinja. I want to thank my sister Natasha. She gave me an opportunity. Madam Natasha? Yeah, she gave me a chance. People to see the president, to see the other part of Junior. Nego Junior, President omusinkanye mirundi mingi naye kagoka lwaki gwali gokka? It was because I used to meet him with my dad. Hey. So going back without my dad has been a challenge. Because ngabona bagagenda mugamba ki. Meeting President tatawo. The president used to call my father. Not once, not twice. Actually, there is a day, remember, byali bya Uganda Matters. Ngamuze yagenda ku Uganda Matters. Yamukubira ku machana mbuza story nga teyafuluma. Mawulire. Mawulire. The president calls people. It's normal. No way yinzo kubira onakubira. Nange nyezo kubira nankubira. It's normal. Just miracle abamu temina power bank era emizimu gy'obwavu nibwe anakubira simu ye bateriko. Wa masabo mologa amasimu gaira mu aeroplane mode. Kati anagikwata ddi. Esimu y'omwavu tayina kuvaako. Naye gwali ko wisanga abanaku. Bamala kulaba bino bulu move byabwe omuliro ne guggwako ne yebaka. Abo magezi bagenda okukufira. It can't be reached. But what I have told you, believe in God. We kiririza mu Katonda. Pozi TikTok yo bajibye. Bajiba. Banafuye. Kani yajiba? Never suspect babiri ba YouTube. Junior Bambi. Bambi Junior. Bambi Junior nedda. Gobuli kasera fe ba YouTube, buli kasera fe ba YouTube. Twagaza ki TikTok. Yeah. Neba na inamu abalabi nedda mugene ku comment section. Junior asusa. Gobuli chogero tuka ku ba YouTube. Buli chogero tuka fe ba YouTube, fe ba nga tukoze bi never suspect babiri akona. Tewali ba Instagram, tewali ba na Twitter. Ebizo byonna byenfunye in my background history. Biva ku ba YouTuber. So even this time I suspect they are the ones, those boys. Wamba wayiriza nnyo leero. Kale bayimbi be bajiba. Bana Junior ba YouTuber tulabye naawe.
abayimbi ba suspect babiri ba YouTube abe suspecting era ku police bankubira home due suspect bali abo annani those two okunonyereza we kuli those two nagamba ba police temusuka those two beba TikTok yo bebajiba kale ne babasibe bajiba bayina kye bamanyi ndowooza tutuku mutabani wa mirundi Junior pas gola siboni wamwe okolotia namo mubuza nyebuze bitagasa ono mwejo nakoze endala. I want to thank my loyal followers abawomerwe ngambo oba nazo naye nange nkoye okutema ebigambo ku bantu kanewumuzeemuko kati ndi ku YouTube yange era basooka ne bagiroga ba YouTube batuma chicken andetedde eddagala ani chicken yejja n'eddagala andoge n'omukwata nalyo akuloga embuno kinga nteekayo isho nezikoma ku 99 neziddayo nga chicken yayita eddagala wamukwata nalyo namukwata ateeka eddagala mbuzindalo chicken mizindalo kyegibanga gikola kati nomujjawo nga sound taliiko era nankakwata nankaga chicken njalumbulira mazima nyenda ku nakateeka kakusebo n'ekisawo ku nsingo nekabyogera tozita bani abakatuma eyo mukazi wakakaayo oyo wakakaaya era ba YouTube ate bana eddagala balijja Masaka wa mukyala zibiri bita owetera mu nnyenda awo nokkirira wategera yotya chicken byonna nze yabiŋŋamba era YouTube nganze ebyange tebya-uploading kakoma ku 99 nekaddayo ku 0 nengula bu wifi obomala mu maduuka omusajja wa wifi nangamba nti wabula kati webitakola Junior bakulogera bwe kyali nga tuba tukola ogenda okulaba essimu yejjeko omulundi gumu ate etaddemu password ina girlfriend wesigama bwoti kwesuula eri mu ntebe kintu kyembuziza kitono nnyo ku bintu byowedda byoddamu wano nekuba kasabbuulu kyanaku nti nekuba akasoopu kasabbuulu tekasaba lenti gwakapima noweteekamu giya namba 7 nogujumira eyakasozi bagenda okulaba nga amaaso gakumise nokuba namba 8 mtabani wa Tamale banna nomala neweebaka endi game okumala kyasana lwaki ebintu byalavu bibasombuwa ate nawe omanyira akasabbuuni emirembe negikujjula tofuna nko girlfriend kale who was your first cut Junior kiwala kiri awo kiwala kiri awo bakiyitanga gundi Kalen Namutebi Namutebi Kalen oba yalagawa kyakuyisa bulungi kiyitingako nakikwata ne best friend wange bani omwalo yali awuuma nankyawa namukwata ne boyfriend wange omukwana boyfriend wo namukwata ne best friend wange I've cheated you not once not twice if you Junior you are serious nali nkisasulira le gundi Tucson nakikuya ne TV nga kirabirako telemundu wabula Namutebi Kalen yonna gy'oli kyali kikola yingene yalingi ku UCU kyagamba kitya bambi nennyina mwati break kale nze abalaba n'abakabeera nabo nendaba nti bawooma oyo wini wa mami Aliana bamuzaalamu omwana tewesiba ku wini wa mami naawe takwagalangako ngaakwagaza ki nze natono lya wini nga neegana neneewuunya ensi
wamukolera ki ani win wamukolera kaki tuli ba Uganda ekyatale so nsipo okutegera tuli ba Uganda temwagenda wala ebyo tuwagenda wala temwagenda wala kati kyo asina manyi gatisajja sima sile musajja ndaga girlfriend wo kwa junior katoli myaka mikasa tumwena Tompairi sabanza 1997 nkyali muto bafuza 1997 nkyali muto nkyezimba funa ne girlfriend nawe junior mukolo go gujja nyuma kati wamaliriza ennyumba obeeramu nani bangamba wayingira ennyumba yo mbeera munzeka ado yamberemu nani ne Donizera yakweganye egambye ki tewamulayenga ali ku live yagambye ebya junior nedda junior yali anoonyanga gundi yali mukwano gwo wali onoonyanga mukwano gwe ono mukwano gwo abeera ne senga acid ku live yani hani tewesesa tabiwulidde doni yatwadde ffe bwino wali onoonyanga haidale sekonendeko hamdale atirindamu hamdale biri wanga sabiwulidde byonyawo bimbi mubiina simu yange eriwa yabyogedde ddi eta kusimu yange awo katono nga sabiwulidde iPhone 10 17 nga katugenda kamalo kanoonya oba naakalaba nga zyo sabiwuliddeko ebyo nga sabiwulidde naye nga kituufu kamalo kanoonya wano okafunye yabadde ku live oba yaani ate ku yabadde ayogera mazima meereere yagambye ati Donizera yagambye ati nga sabiwulidde yabadde naayogera mazima naye nga kituufu Doni wali omwami omunoonya nga oyagala gundi mukwano gwo just mutambule mugende mukwano gwe nze amudale namanyira ku Donizera kitegeeza Doni yabadde mutuufu wonna nze ate amudale babeeranga ne Donizera nga obeera mukwano gwa Donizera olina obeera mukwano gwa mudale nga bajja bonna bajjanga bonna Kampala bambi naye nga Doni bambi mukyala mulungi talina buzibu Donizera nze nange bambi Doni siina kye mwogerako Donizera yankolera ebintu bingi omuli bingi bambi netugenda e Dubai yasooka okutwala e Dubai ate ennyonyi yasooka wagenda Dubai nedda wagenda yodda nagenda yodda gwali gwakubiri neera siridda lwaki embeera y'obudde nali sigisobola Dubai kati wagagenda musisi gyoyagala ogenda muko UK siida babi nsindikisiina sagala ani abikusindikira ennyonyi njitya ekigana okutwavalinga ntya ennyonyi nze kasita nawulira luli nga kapitaani agala cabin crew take seats cabin crew ennyonyi netandika okukankana nakaaba mbwe eri mu tabulance bwegira bweti bwe ndiddayo gwe mpoza kisiddangayo era nze buli omuntu asa nagamba ntwala sinkisigenda kapitaani yagamba ki nawulira cabin crew take seats nzira okulaba batudde ennyonyi teyatandika okuwanukayo ng'eyagala ggwa bwenyenya bweti bwekuba omulundi gumu nenkaaba nasaba buli ssaala nakaaba ate okaaba ki ennyonyi mufalumu siriddamu ennyonyi linga kyesuubo siriddayo omanyi natula essaawa nyanga seebaka gwoyinza okwebaka mu nnyonyi nze neebaka ayi nze nfe nga siraba banne buli yagala okuntwala ebweru azimpenziri babeera kuno singa nagenda dda nnyonyi singa bayita ku kidyeri nnyenda ngwenda ku lyato nnyenda nga tomanyi wuga eryato teritiisa nawe omanyi wuga naye gwe noomala natulako mu ddinisa nenyama naye mukama we tuwanuka yeeno
Neso sawe ensigo wansi. Boros. Ninga sida. Kati wano we yali eka. Ngampuli omutima gwagala kumpitamu. Awongeka. Ennyonyi yasumbuwa mu kwambuka. Era nawuliranga gwe nayingira toyo emirundi ng'esatu. Ennyonyi. Ate nalya emirundi ekyo. Kwabasoka ne bampogosoka nempanika omukono. Omukazi but you African guy in Africa we eat a lot. You give me. Ne banoonya akali kafise bakanoonya namwe eri mu first class. Bwanyumira nnyo obumere. Nene n'omwenge mwalimu omwenge. Tuka kutsanga nzo. What if the economy Era Emirates era economy era ne world class ne first class era lebere makuru. Mwenera mu the saving ati. Mulandinga kusawa yemu. Era mbiyona mufuna byebi mukumpi. Era nafe batu wabo nobugonde buno obuvera buno bwokwebika bu blanket obona kulita nabo. Nenkulita nekibanga bring them nakakuteka musawo nyavala. Nenkulita nebuki bwedi set. Choka chifilimu era chenalaba. Chenasokoteka kunga kiraga ennyonyi nga zigudde ne manyeno yakugwa. Final destination. Nenchose chifo. Bye. Nenchose chifo. Omukazi nekama customer you okay? Nemugamba madam. The first movie I saw, was it scary? Sidi damunyonyi. Omanyiti okuvulu sijiri nyanga. Inaanze bambya wano mugana nga yabadde bongereza ono win. Twaina genda babiri. Nze banange buli ayagala okuntwala ebweru zimpenzire kwajja koma ku airport. I had a bad experience. Nefuna jetiraga. Ngambira nganda bensi yetolola siribiddira. Neba ngamba mbwe yo jetiraga. Gwe nalwala nenga jetiraga mbute ye wonya yoka. O natulanga awo nga bwentuddo. Nganda bensi yetolola. Na effect ya nyoni. Nganzira yonse. Nazo ovuge motoka. Ngasi kyazula mvuga motoka ati gese yetolola. Kijalumu. Omutende gukuluma. Nanga nti yo jetiraga ye kyakulima. Difference in height and pressure creates that. Nae so don't say that bambi mwebasa. She really gave me another experience of life. I don't see mukodo. Ina Ameria yajiguze Ameria nambala iPhone 17. Kandabe? Ameria. Ameria nkoledde ebintu bingi. Yakuwadde no ye naagula endala. Ayangulidde yompya. Mpya ngonyenda okulaba emayenga. Baba banjagaza omukyalo oyo si mumpya. Tikwate bulungi manyi mwe namwe amanyiranye ebintu byalayisa ako tebakateeka kasikasika. Kati bani abakusabidde sala ofune simu ebya ba YouTuber. Bani? Ba YouTuber fitu akusabidde. Era ntimanyi ba YouTuber tebasanyusa naye tewali kyakola. Siya. Bayinza ogamba siya eyo. Yameka Junior? Milioni 6.5. Kubanga nze ate na Ameria agenzigira US. Katwa inogenda travel fina World Cup. Nani? Na Ameria. Ye jali kati. Nedda yakomawo because namuganza let us be here. Kakade nakuza mvuga Range Rover ye. Ovuga Range Rover ya Ameria. Eyo yabachimu. Just kale we are friends. Prioma ko se kintu kyamne we are friends. Lakati nyenda kumulaba ko office. Njagala okutusama nga tumaliza okutusa okusasira kwange. Webale nnyo mama Ameria, mami Ameria. Webale nnyo bayire ddala Ameria nambala. Webale nnyo bayire ddala. Olwokuwa Junior. Bankubye ekikono. Ani yakubye ekikono? Niba na Ameria nga banjogerera ebigambo wa Ameria. Oyo Junior omuntu asobola okulemesa omuntu akwagala naye nga yeta kwagala. Oyo Junior olaba wachi biki. Banamulya bananga bakolera na Nation Media bambi munyongero basasira buli munamuli akolera NTV, Dembe FM, Monitor,
bo babadde balumba waaki amanyongero basasira nti that man mujja Jayitamu Embera that man is not easy kutereera that man Genomuhozi that man is Genomuhozi obusungu bambi bukakana si busungu bavuka bannaffe abakola awo saazo nga tebalina mirimu bambi balowoozeeko baaliye bakuba batya interview ye nga bamukala katabwe batyo abana that man is not easy for aba Genomuhozi ole meetingzeko yeah last year yampaye million zali meko 10 nazijja nambuya yampaye sente tuli ku birthday ya Genomuhozi yali mukutatanga yali muogezewe tatanga yali muogezewa Piero yo ne Genomuhozi msimu wangu is a very principled man taga nonsense that man fecho bate tumwogerako era ALLANCRUZ ebintu ebyo mbadde manyidde ebya siasa amajiti kagala bintu bya siasa bino byatwemba mwita siasa amajiti gagala bintu bya siasa Genomuhozi omukolako story nagaye kito kimu we shall see Muzi si mwangu pozi naye brother wo Genomuhozi yes brother wange ye mukubi taina mukwana that man Natasha is your sister yes staff and Natasha ya inetsa oli that man is ever mining is your brother as brother wange yebikuba kubi ebyo kumanyira lukwagombe yali agala musamoning you can imagine how do you summon a CDF if a son to a sitting president bana that man is mutia Genomuhozi mutia musire bulungi tumukomye nawo that man is not Siramu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna woli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.